Olunaku lwa 14 omwezi oguwedde nga twalekera okulonda kwa bonna telugenda kuva mu byafaayo bya munnakibiina ki Nuupu Jacqueline Jolie Tukamushaba anti yasooka okutunuuzibwamu emmundu era n'awambibwa. Ono nga yamyuka ssentebe wa Nuupu mu bugwanjuba bw'eggwanga agamba nti okukwatibwa yali ateekateeka nsako n'ebbaluwa z'aba agenti abaali bagenda okuteekebwa ku bifo ebirondebwamu eby'enjawulo. Awanga 5 twetegeka okufuluma nga omu ba foot soldiers yasavinga nga driver nangamba mama soko olindeko like tuineyo security gye tukola angende soke nkebere wansi ndabe oba kiri safe for you. Yagenda okudda nga basajja bamutaddeko emmundu ne babanginga zaddo ne tulusiba. Room eyo yayina ebisenge 2 kati nga tewaliwo side eno ku balcony twali tusibye luno nga tunywezeza luno ne bayita eno mu lwa balcony lwe bamenya ne bayingira. Agamba nti akaseera ko kaali kazibu nnyo eri bonna abaaliwo ng'ekyasinga okumutiisa kwe kumuyingiza mu mmotoka eyakazibwako erya drone n'amanya nti lubaze. So kyali kyakakangabwa nnyo nze omu sirabangako mundu close to me like that. Era ndowooza n'abaana bambi bunnyabwe ne busebo bwatyanga bulaba batunuzaamu emmundu ne bukaaba bwentyo ne bandagira ngende mu drone abamu ne bankulembera abalala ne banzira emabega naye nga bonna beebisa obukookolo. Ku ssaawa 5 ze bamukwatirako agamba gye yatwalibwa teyamanyaayo wabula ateebereza nti yali mu bitundu bya Buganda nti era mu luumu mwe bamutuusiza mwalimu abakyala abalala be yasangamu. Naye nga ekifo kye nalimu essuuka ezampeebwa za UPDF omufaliso gwa UPDF ne blanket. So nze nkakasa abantwala baali b'amagye ga UPDF. Newankubadde bangi bakwatibwa mu ngeri eno bakomawo tebafaananika. Bagamba okutulugunyizibwa kwe yafuna kwali kwa bwongo nga yebuuza ekimukwasizza n'engeri gye yali aleseemu abaana be kw'ossa abalonzi. Abantu abo like okukutulugunya kiri psychological nti nno bakujja ku bantu bo ne bakuteeka mu kifo ky'otomanyi emmere gye bakuwa osooka ne weeraliikirira n'ogamba oba erimu obutwa n'ogaana ogirya naye bw'omala era n'ogamba naye ate stiiru n'obutwa butta naye n'enjala ekutta bw'omala ennaku nga 2 n'otendewalirwa n'ogamba alihamuddulira kandye. So tebantulugunya naye kwegamba okukusiba akakookolo nga tomanyi wa gy'oli kyo kyokka kitulugunya. Then nze nagenda n'omutima mwennyamivu eno mbadde nnina akalulu ngamba abeerukiga bagenda kundowoozaako batya tebandaba ndabika nga atali serious. Ba agenti mbasuubiza ku makyanzija kati amasimu tegaliiko ebbaluwa tebazifunye zinabazobozesa okuyingira mu polling station kwegamba nagenda nnina ebirowoozo bingi. Awera nti ng'enkuyege kyamukubira enduulu si wakwabulira kibiina kye wakugenda mu maaso n'obuweereza bw'abaddeko. Kwegamba nze sigenda kuva ku Nuupu okujjako nga Nuupu yevudde ku mulamwa nga tekyaweereza bantu naye nze as long as tuli bakuweereza abantu nga bwe tweyama mu Nuupu naddala ku kya equality nti abantu twagala twenkane mu kufuna obuweereza mu gavumenti eno nze nkyali for Nuupu era ndi mugumu. Bino bye bantu tebigenda kuntiisa binyongera buvumu. Ku nsonga eyamukwasa mbwe yali akuma omuliro mu bantu agamba kino kumusibako matu ga mbuzi kumuliisa ngo. Abasajja nze ne kye banjagaza sikimanyi. Nze ndi muntu wa mirembe abamanyi ndi mukazi abeera omusanyufu full time ndi mukazi ayagala emirembe era ne mu kunoonya kwange okwakalulu sikanoonyangako nga nkuma omuliro mu bantu abantu mbatunuza mu mazima ne mbagamba bannaayi wadde twerimba nti tuli mu kintu ebintu bye tutafunye mu myaka 4 okulayirira tetukyabifunye. Kuba mukwata agamba abakwasizza Katonda naye nga ye omuntu tabalinaako buzibu. Ndi mu kisiibo n'abasonyiye naye nze okubasonyiwanga omuntu tekitegeeza nti Katonda yabasonyiye. Buli kibi kye mukola either kijja kukwata mmwe oba kijja kukwata abaana bammwe bali bikungula banaye mututulugunyiza mutulesezaawo abaana baffe mubbye obusente bwaffe obw'ekinaku. Nsaba Katonda ali mu ggulu abalamule ng'asinziira ku bikolwa byammwe. Tukamushaba kinajjukirwa nti yali avuganya ku kifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti ey'e Rukiga wabula teyasobola kuwangula.